Sewungu Musasiri segeza Sewungu oli muganda wange bwimba nimba katonda mpe ekibonero nateeka ketafali 2011 nobody would believe. Are you disappointed? Very disappointed. Kyawasuubira si kyofunye. Very disappointed nti tayawula byabufuzi n'akulaakulana era ku luno simuwagira. Kuno tomuwagira? Ni muganda wo. So what? Muganda wange bwazze ensobi tumubonereza. Yes, simuwagira ku luno. Ekira abadde mu parliament emyaka 15. Kiki ekipya kyagenda okukolayo ekimulemye mu myaka 15? Chimbuli wagira mu M7. Chimbuli byanjawulo nnyo presidency byanjawulo. Nnyo! Kubana yinso nti amaze emyaka 4 ngaafuga. Kipya kyagenda okukola myaka 5. Mwawule wa president. Okay, kati mbuli yaba siro na M7 nondani. Alternative. Anti abavuganya bali. Mbulire. Bali musanvu. Anti. Oina mwami Kyagulanyi. Sirika. Bwe twogera ku gwanga tuli Kyagulanyi. Kyagwe tumwogera ku concert nga yabadde ku Serena ne constituency ye. Kubye gwanga sirika. Leading opposition. Sirika. Nakugamba akaseera kosinga okutya ng'abasiru basinga abagezi obungi. Ng'abasiru? Basinga abagezi obungi. Ekira genocide ye Rwanda singa bagiteekako referendum yaliise kubanga batuusi baali batona bakutunga bangi. So Sirika. Nyane gulu wena badde musawune emu nembagamba sibera mu mboozi eno. Wali yavudde Bulaaya. Yavudde London. Muva Bulaaya. Ngaleeta oluzunguzungu. Sirika. Okudiscussinga mu 7 ne Kyagulanyi kiraba ono discussing empologoma ne Kaskwiro. So Mwami Museveni yekaya aliwo. He's the lion of the jungle. Ndagaya akalala. Anti gwe bano bali musamba. Museveni okumanya wa Museveni empologoma sirabaona chita. Talabaona chita. Sirabawo. Ne leopard sigirabawo. Yali badde chita y'amaanyi ye Jeno Mugisha muntu ebyobufuzi byawano ebyobufuzi byali ngangali ali Europe. Scandinavian countries. Tabisobola bino. Kungu. Uganda sira baratole. Uganda si concert eri ku Serena. Mstegedde. Pulida. Uganda si concert. Kungu nze ntambule gwanga lino. Nenve ekisolo nengenda Arua. Nenve Busia nengende Kweni. Nenve Kweni nengenda Emutukula. Yeah. Ensobi gye muyinza okukola ng'eggwanga kwe kuli testinga. Waliwo abajaga b'empulira. Kyagulanyi yali mubaka. Yes, that's a fact. Kati kambabuli CV ya Museveni entone nnyo you are so forgetful. Museveni ya participating mu kujja kwa Idi Amin one. Kituufu bakikya mu UNRF yaliwo wiraliwo. Museveni nabeerako Minister wa Regional Cooperation. Yeah, that's true. Nabeerako Minister wa Defense. Museveni nabeerako ne Vice President. Museveni yali Vice Chairman wa Military Commission erekulya Muwanga. Kuleve yali Vice President w'eggwanga. N'agenda mu nsiko ne ba general bano. Bino byonna n'abireka. Ulira. Eyo CV njikugambye. State Minister Regional Cooperation, Minister Defense era Vice President. Ngate mwerabidde yakolako mu State House ku research desk ne babba semwogerera akalulu bwe kigambibwa semwogere n'ajoyininga ki government y'obote. Museveni n'alumba ensiko n'abantu 27 be balwejema be bakagame abo basale babasangayo busanze. You get it? Now waging a war for 5 years. Awangula najjako government bino byempuliyambo ebyekkenye be Tanzania biyinza okujja tekisoboka. Tebakulimba ntaddewo omukono gwange kungu guno njagala ondageyo president omu eyakola obuyekere emyaka 5 najjako government uprising oba zamujja mu buyinza mu Africa. Gaddafi tagenda ngako musiko. Gaddafi yatapulinga government yajjako government sibe kiri yajjako bujja bino benawulidde Tanzania kigezeeko kigezeeko mwera abaana abatombe gayididde olunaku lw'okulonda keera ku makya genda olonde gw'oyagala olumala okulonda ddawaka 11 kawungezi ddayo olabe candidate wo yakoze atya ddawaka bwe weetaba mu fujjo lyonna abasajja bakambwe Olivia Lutaya nagamba kiwano
twaliwo nawe noga nti wali mukwata kazanyi gonye kasuse ku lukalu ngoddayo mu nyanja wali wano n'ogamba nti Olivia abere mwegendereza mutabani saagala kwogera ku baana b'abantu mutabani wa Kyagu yali mu America abagamba mbu koze Uganda saameka ali mu America akisinga obwana obuzungu mwe babayoola oli mwana muto ali bweru etabigenda munno namulyanga nti totega nkyuka fine mbwayagala pricing e Kenya ne Tanzania ejje wano sebo mutabani wange solo sebo jangu wano gireading Solomon mugamba ki ajaji reading abana bafe bakwatibwe basibwe ng'abamwe bali mu balaba DSTV bali abata nze abana bonna be bakwata mu 2021 nabasonyiwa era abana be basumulula mukama wa amaanyi naye omuntu ayolebwa ku luno ng'okoze fujjo nze sina kisajoli solo mugambye ki ajje solo jangu e Kampala otandike omobilizing obere ku front mwana yagenda kusoma yagenda kubeera nga asoma asobola okudda Olivia Lutaya ampuliriza akatambi mwanyinaze Olivia Lutaya mwami Gashumba gwayogerako twali naye wano ku program yemwe eno n'alabula mukyalo naga mwanyi munanga embeera njagala kakuzanyira wano gete bali kukwata gwe kanku ate kinewunyiso ki neti tikyennewunyisa abasiru bangi mu ggwanga muno waliwo omuntu alowooza Kyagulanya ayinza ofuuka president bantu balina essuubi omuntu okuga nti Kyagulanya ayinza ofuuka president kyomuntu bayinza oga nti nze nsobola ofuuka pope gwe mwami Gashumba nsobola okkisinga enjuba tomanja mina abaawo nkya mwami Gashumba Uganda si ziri nsi kati kankikubulire Katonda ne bwaba amuwadde omukisa n'alayira ku ssaawa 4 ku 4 n'ekitundu abataliiko lwaki gonya bwe kugamba nti engege ziweddeyo mu nnyanja gikakase kuba gyebeera nze wano mbeera nabo Kyagulanya is a distractor bamuleeta ku distracting opposition choka mwami Kyagulanyi banega ne bamulonda tasobola kuwangala ku bukulembeze tasobola kumalako dakiika 3 then it's not good for the country bitya if Ugandans make a decision to mwami Gashumba getwagala yoyo kati kyesitegeera gwe mu bwongo bwo gwe kungu gwe manyo mugezi Uganda is a democracy gwe ani alonda chairman electoral commission president kwega president anasamba omupiira n'alonda referee ne balansmen gwe n'okugendamu nze nalina Dr. Kizza Besigye mu Uganda the pinnacle for opposition it was Dr. Kizza Besigye fuku bano bamazikareda bano bakadingo omuntu yali omu Besigye Kyagulanya yatugamba kasolo wanyisa dictator bintu biri bisatu ogenda mu exile bakusibo bakutta Besigye aliwa komera ki maximum prison ruzira Kyagulanya weekend yabadde wa ku Serena ngayimbamu yeba ne kigambo kino we are moving a dictator kyaddawa bana abantu bakyali moving a dictator obuuza ki mwami Gashumba obuuza ki ekigambo we are moving a dictator kyaddawa tokyakiwulira sebo muganda gwokiwulira kiyambe akati Uganda is bleeding ngasi kyakiwulira Uganda bleeding anova wakanga oyambadde akasuuti ko akabulaka ne necklace ense bleeding amugimanyi ense bleeding ali North Sudan Gaza Syria waterera Somalia kino kambene ku record Uganda bemba sirimbye vaku bino nti abantu struggling olwa sente and it's all over the country ne Malawi struggling ne Zambia nawa it's the most peaceful country in Africa. Come again. Uganda is the most peaceful country in Africa. Ask me why. Ovuge moloka nova ekisolo n'ogenda Arua gaterya kutte ku mukono nimbye true or false nziramu Uganda is the most peaceful country. Ovuge moloka nova kweni n'ogenda Mutukula nze mbeera ne ba drive ekiro ne mugamba bannange banna Uganda be bakaddi kungu ovuge moloka nova Mutukula kati ennaku ezo nava Mutukula nga tugenda border point ndala nenge moloka zitambula ekiro heap of activities bantu bali mukola bakola kungu njalo mbuleji wali osanze road block mu Kampala ekyo ne bakunyaga bantu bali mukola Uganda is the most peaceful country again esooka
surprisingly abenali mutamanyi kutunda gain zino ye mukwejo eyo ye gain, it's the foundation. Tuli ku radio wano kuba waliwo emirembe musula mu masabo kankubuuze ekikompona bakiyita ku ssabo waggulu mulisigalamu buli mwafu butuka musula mu makereziya makanisa kubanga waliwo emirembe owulira olina amabaala bannayuganda banywa okuva emunyonyo paka kataku emmotoka zipakinga parking nejjula nosa ne wano wetuli awo olaba waawo mbasanga bawuuli gweno kyali mu Kampala wokka. There is no place in Uganda, there is no suburb in Uganda bannayuganda gye batawulitiramu mwenge. Olya amabaala ne musulanga munywa lodge zisula zikola bali mu kwesanyusa. Singa Museveni asobola yaligambye naye omanyi bannayuganda no kambalage konti ensi bwetabuka ebeera bweti ekitasobola kikola summit view wali ogenze ku summit view waggulu awo buli kyuma kibalagira kiri awo waggulu buli kyuma wali ogenze ke mutundwe tugambe konti ab'emutundwe ne summit view musumululemu kungoyinza ofulumira mwanda we yawakagwe nagenda ke Somalia mu 2019 nagenda ne UPDF water general insula ngeri highly guarded serene regarded seratone regarded na ye nga masasi gavuga sebaka nasula mu hotel UPDF je guardinga entirely UPDF nengo yita mu road blocks nga 10 okutuka hotel weri munda ne eye balinge mundu enyoka sebaka nasulanga manzira yo Uganda sawa yo nanga ndoza batuuka omanyirwa aki emyaka na president jamaze mu buyinza olw'emirembe mbingi abaana bonna abali below the age of 30 naffe fenyini zisala bakukuma sasaako Museveni nze yawamba ndi mu P5 ate Masaka tewali olutalo you get it so gain esooka ya mirembe nti waliwo an environment ekukkiriza okukola kyonna kyokola kiki weetaaga owulira ndowooza nalaba omuvandimu Babi Tungu Kyagulanyi ngakola kinga ngatambula ne mukoddomi wange Kyagulanyi mu faamu ensi bwetabuka yente teri esula bazirya kye tulina okulwana kwabiro smooth transition of power tekitegeeza nti tewali bintu biganye kuterewa mu ggwanga mwebiri nange mbiraba ne tusobola kuŋŋamba mbu substitute entebe badde tuddeko empologoma tutuuzeeko akamese ndiki entebe badde tuddeko empologoma tutuuzeeko akamese ne batuka kanyiza nnyo bantu okubageraageranya ku kamese n'empologoma anti gwe mu communication manyi messages zitambula nnyo bwe zityo munafu nnyo kyenkanidde anti ngamba nange nti abagala okujja ku Museveni but nafu nnyo okwenkana akamese nga ye empologoma omuntu ali ku level ye nga mu kutegeera ebintu ko ye General Mugisha muntu omuntu omulaze gwe nali badde nonda yali badde munyagwa really not Nandala munyagwa kiki kyalese ekipya mwa munyagwa omanyi Nandala Uganda njagadde Nandala buffer Nandala buffer Nandala ayina all the qualifications a certified economist yes mukwano gwange Nandala ayina buli kimu ekimala ekimufula president nesimu eno Uganda ateze president addako njala abeere wa mukono gwa kyuma kyovula ffe tuli wagizi ba General MK ayagala dictator awedde emirimu benevolent dictator dictator anzimbira amalwaliro amasomero n'amakubo ne democrat ngenda noli akoza amalwaliro webale nnyo so twetaaga Kagame Uganda twetaaga president kyatandise dembuya General MK kyakola embuyawo buli mubbi amusibi buli mubbi asibiddwa waliwo ba contractor beyawo okuzimba ekitebe kya defense ne bamugamba emyezi 22 naganno 12 kigenda kuggwa ekyo kisamu kyabe kyehoima it's General MK many of you don't know really yes Mami Gashomba that beautiful stadium let me tell you the story sebo General MK kansubire tojja kunchaginga nti njogedde ebyamba tekyazimba sit suma ulira nali mukulayira kwa General Paul Kagame Rwanda ne General Muhoozi Kainerugaba yaliyo kwewandeka nakuleka wapipira nitukuleka kyakola bubi twali eri mu bitibwa bali no bafune ngagenda kufuna Marriott bangamba ngano mu message ku WhatsApp ku email oli Kampala luyo nakubampe bitibwa kubanga entuuka gye natuuka Kigali ku kisaawe
zikadenge ne zinzija ku kisaawe ne zintwala ku kisaawe sebo nga n'entebe yange eriko erinnya lyange Gashumba nga tuli awo tussa ne baminisita ba foreign affairs b'ensi endala Jeno Mukalabe ekisaawe Amahoro Stadium abuuza kojjaawe Paul Kagame kino ekisaawe bakyaba akizimbye abakitereeza ti kampani y'abatake ng'asaba kontakiti yaabwe nga gye Uganda ng'ategeeza Jeno Museveni ne Minister of Education abasajja balinga batamwa bureaucracy ye Uganda nga nti tegenda kubeera olwajje Uganda bagiyita balina bakiyita mu procurement baje single sourcing nga baba wekisaawe bebo basuma abazimba Amahoro bazimba nene yes era bagenda okuzimba erugogo wano oyo Jeno Muke fuwe gwetuwagira gwe muyise benevolent ki kiwedde ziti mu myaka 2 kiwedde it's Jeno Mukoba temukimanyi mayika abawuli ekirala bintu bingi ebikolebwa covertly kati mwanye ezo so Jeno Jeno MK yes is the brain yes behind him yes he's the brain behind that stadium wow Muhozi kaine lugabo Muhozi ju kati eze mwanyi ze ngendo kugabira abantu gomanyira zimpadde kimba njagala okubuuza wano kuyinza okulaba ekintu nze ogwange kusaka okitegedde kugenda mu ofisi z'abanene n'embaga bannange naffe tulina abantu mubawe mwanyi you get it kusaka Jeno MK yali ekigali n'alaba Amahoro Stadium it's one of the best stadiums in Africa n'abuuza kojjaawe bani Amahoro Stadium eyo yaliwo bali innovating naga nti batake bagikola nsaba ku namba yaabwe nagetting in touch nabo ne bajje Uganda ne bamitinga Saabalwanyi ne bakola ekintu ekirungi bwe kityo within 2 years kiwedde nkola yire singa bakiwa abajega bawana kyali wedde mu 2040 so kyekyo badde kyewayogerako wano omukola benchmarking obuza nti benchmarking kisije mukola mu abaka ba parliament kona wano singa tubadde ku TV lwaki yagala nkonewo lwaki mutambudde ensi yonna but you are still villagers tewali munsi yonna ndoza tewali ba technocrats batambulanga be Uganda abagana mino olugero gamba nti okutambula kulaba okudda kunyumya okutambula kulaba okudda kukola boba jana kunyumya twatambudde twalabye mwalabye then what yes mukoze simbizo mu omusolo okutalaga ensi do you know there are many unsung heroes in this country kasinga sikyatulidde wano mwali kitegedde ekyo nkyewunyiza toyinawo omulanga yeewaana ya initiatinga n'alondoola n'akola buli kimu kati kankubulira abantu abo Museveni Sale ne Jeno MK Katonda yabawa ekintu nti si bakataala si babutaala si bakwogera bye bakoze okitegena it's him nebirala bingi yalaba bulabi ne yeegomba nagamba kino kino okuba Uganda nga nange bwe ngenda mu maka g'omuntu nensangayo akantu akalungi oba nenkubuuza ani yakolera landscaping eno nesobola kugenda mu maka ga muntu nendaba landscaping ennungi kati kankweke tewali kizimbe wano mu Kampala kirina bimuli birungi nga Gondia ki next media yes tekiriwo n'ogenda mu kitongole kya government ministry namba ng'aganyabo bwe kibe ekimuli kyekikuwonya tewali wadde akamuli bwe kati next media mugita mutya next media pack obo oyagala NBS oba tojagala yesinga kati nange bwe nzijawo nendaba akamuli akalungi oba nyinza okubuza landscape ani yakolera ekintu kino you get it kiringanga mu abaana abawala bolaba omwana omuwala nga alina skin ennungi mubuuze okozesa ki simusango ne muddawo simanyi oyo biki mubuuze ka skin okozesa ki olya mmere kizi nesikulyanga ne mulyanga embizi buli ekigudde maaso mukikola ki buli akayise maaso n'oteeka mu kamwa kitafe yakiyitanga nkulya omukyala ng'oli nkulya omanyi daddi waffe ye kyabirivinganga ku muntu kukkuta yabirivinga omulina kulya kuttanjala si kukkuta kuttanjala era y'omuntu gwera despising nga ye muntu eyalyanga ennyo emmere olya kuttanjala si kukkuta naye gwe ne mubeera ku mukolo omunaatika emmere nga yenkana mountain erigoni buli kamu akasenye ampuliriza kinanga omuntu and someone who disgusts me ye muntu asiba emmere agenze ku mukolo mu abaana abawala temusibe emmere kiswaza temusibe emmere bannange bannyinaze abavandimwe temusibe emmere n'apaakinga
etiquette zino ebintu ebiri very simple. Nosiba emmere food emmere, you get it. Ekya tugenda nga ku date era nkibagamu abaana abawala, emmere nesigalawo n'ogiparkinga ne bwoba ofa enjala gireke mulidde nga bampakingire. Kiringa bino omusajja nakwana ku Monday n'omugaba bangoba mu apartment ku the following day. Sister wange anzirako bamugobedde fees. Babikola okwana leero. Okwana nzi sikyakwana. No, edda nga nkyakwana. Nga sina wasa. Mukwana leero tokyakwana kati. Kusesaki. Wakwana lumu nomala. Chabeyi. It's costly, it's inconveniencing. You cannot tell me ogenze ku date. Ekyabo banga ogenda ku date ulira. Tojja na njala yo gyomaze wiki namba. Wachiri akasumbusa gyovo nywereko akachupa ka Rwenzori or wava or something. Oje ku date nga nego buli ekiriyo no kisaba ne byotamanyi. Bampe kankalyeko. First date sabe ebintu ebiri simple. Bampe ku mazzi. No, date sabe a cup of tea. Ebintu ebiri basic. Tolaga nnyo njala. Okay. Ontegera ndo. Okay. Ne gwe ne bakuleetera olusozi lw'emmere lw'otagenda na kulya ebimu birimu kaamula ne bikukayira tobitegeera. You get it. Nonywa yogurt, milk shake n'ogitwala. Noga kino kiki. Nze olumu balaba mu cafe Javazi ne ngaba nango no yatomere yakwana ono. Onatisa okutambula. Agikolako. Actually, I can even report to you nti yakizemu naga nti ensonga eno yali tagitegeeranga. Ey'Abanyarwanda. Aga ne lolo agitegeeranga nyino gisolvinga. Abanyarwanda banna Uganda. So ensonga besi jeyinza obutagwera mu court. Tesobola kugwera mu court. Ena kugwera mu State House. So what he's doing is the right thing. Nakyogera from day one. Kifaanaganako ne kiri babwanika bwe baagamba nti banaye ku nsonga za Sseginya ne Ssewanyana. Bwanika Mpuuga nti tuteeseganye bwe kiba kyetaagisa. Ne babatwalira muteesa biki? Ulira. Abedi Bwanika ju. Abedi Bwanika from day one. Yabagamba nti eno ensonga tegenda kugwera mu makooti. Eya Sseginya ne Ssewanyana. Baavuma Bwanika ku bintu ebimu ebimunjagaza. From day one. Ali consistent. Abadde consistent yagana ejjogo lya Kyagulanyi nako kakuunike. Ate gwe kyoyagala ekyo ki? Kaliwa. Ekyo kye kimukwagaza? Yes. Oba ne mukyala wo gwe wawasa mufuna obutakkaanya nga yagamba kyo naawe ogamba kino. Your duty is to convince her omulaga nti this is the right thing to do. Kati Mpuuga challenge gyayina. He was in bed with Kyagulanyi banga ddene. Kati Tommy eryo lyejjako ye challenge akola ki? Mpuuga. Yes. Nambuze badde Masaka na agamba namasayida nagenda okuwagira ab'ekibiina kye yatugenda nti NUP yamwasayininze okuba nti ye muyima y'abeesimbyewo bonna mu Masaka aba NUP. Ne bannayuganda tebakyabasalirawo. Ne Nambooze gwe mmanyi. Nambooze nga wabulanga nnaku nga wiiki namba Kyagulanyi ate tickets ya faking obulwadde. Ne bamwadi meeting. Ticket bwe zaafuluma n'awonerawo. Mukwano gwange Samimu Malende yali mulwadde nnyo naye. Bwe baagaba ticket yarabise kulala y'Emityana yabuuse nga bano ba Navy Seals ba America. Shamimu. Yakoze ki? Okubuuka embuuka gy'abuuka ng'amaanyi gayina. Nga Samuel. Ala video ngenda gikuwa. Yabuuse. Shamimu. Si mulwadde yalinga mulwadde bali Nairobi. Balwala wanaawe. Bano bannabe yabufuzi b'opposition bafuna Garebo constituency. Abalonzi nga bali gari. Omuntu abadde mu ddwaliro eddene nti mulwadde muyi. Wabula wiiki 2-3 tickets zigabwe. Najja Uganda n'atulaga nti mulwadde muyi. Olwamaze ofuna ticket. Kyagulanyi lwe yagenze Emityana. Ngenda kuwa video eyo ojja kutya. Bamuyitani Shamimu Malende. Yali kisenga nyana. My God. Ngasinga n'amagye gana agakuma Museveni kuba sama. I need to look at that video. Balimba mmwe. Nambooze. Because bambi bamukuba mu 2017. Nani? Byaliwo mu parliament ojjukire Fujiri abakolebwako n'atwalibwa mu Amerika ebbanga lyonna nga atambulira mu kagaali. Ani yali amujjanjaba? Anti mbaka wa parliament. Nabyogera dda wano. Ate obulwadde abadde akyabulira. Bwe wabeerawo omuntu oba tukose n'ekigambo chief faker
omuntu asobola okufakinga ekintu kyonna okimanyi mu parliament namboze atwalibwa ng'aliko obulemu naye bwe tuba tuva ne ku madala ga WBS atusooka ne wansi again BS namboze ku kya tiketi ya Nuupu ne bwe bali mu gavumenti tambula ng'oli bukunye okuva emukono paka Kampala kiki yali akoze mwanyinaze muleke ate wano tuli ku NBS anti mwanyinaze muleke mweddira ki ekimu mama wange weddira kigwe eddira mpewo kitegeeza naawe oli muvandimwe bulijjo ate namboze si mulundi era naawe oli mulundi bulijjo anti nkalaba kalumba nnyo abanyarwanda gwe bangambye mbu yadde Masaka naye nze Mpuuga simusaasira okujjako Mpuuga ng'ankubidde essimu neyenenya tosaasira byamutuseeko omanyi lwaki Mpuuga bwe wali lop ne tuvumwa ne tuvoola buli lunaku wavaayo n'ovumirira ebikolo ebivoola abantu nga Bedi Bwanika yakikola tomusaasira no way simusaasira anti banne bage nti bano bakulu bagenze Masaka ne bamuvumirira naye abavume ne bamuvumirira kimanyi nti ennaku zino alina ssente zitta omuntu akasente mwakagaba akyo sikimanyi zo sizaagala Mpuuga tompa ssente saagala kati gwe Mpuuga omwagaza ki Mpuuga ensi bwe yatuvoolanga omanyi kankusese nzinze obwana bwa Nuupu ndoza bwanvaako dda obwo bwana bwanvuma alla hawula omanyi obukolya ebivumo obiraba alla Facebook ebiseera ebyo ng'ekyaliwo ng'ekivumya n'okimanyi kuwagira General MK ne balipotinga Facebook account yange emirundi 12 something negenda mu red nawonera katono gijjayo Mpuuga yavaayo vumirira abavuma abantu omunenya kusirika nga babavuma kati agume bugumi bamuvume ate obwana buvuma bwafuna akabwa akafaanana Sseggona oba bubujjawa kati bwafunye akakiba akafaanana Bedi Bwanika obwo bwana obwo bafuna ki bwafuna akabwa kebafaananya Sseggona akabwa kali awo kalina akamwa bwe kati kampi obwana bwa Nuupu obwo kati bwafunye akakima akafaanana Bedi Bwanika bwo omanyi kasi obukuba nga butandika kukubemula nga sibirabe nse bwakubako ebifaananyi nga ne bukuba ebifaananyi ng'omukazi nga nyambadde kakondo ne bukubamu akafaananyi k'embwa nga bwakigwako obwo bwana naye nze nga sibula obufaananyi buno gye buli eyo ku online yenda bukuwa kuba byonna nabisevinga ne bukubamu n'obufaananyi nga ndi obukunya nga bakukolako effujjo so bakola n'akabwa nkafaanana balina akabwa kebafaananya Sseggona ngeri kakuweereza kati bakoze yakakima kebafaananya Bedi Bwanika obwo bwana bwa Nuupu obwo bwa bumanyiti atya okuvuma abantu n'okwemula mbolo Museveni agenze Katonda yawa Museveni Uganda n'amala buli avaayo kwogera nga bavuma buwe mulobo kati bugenda kuvuma Kyagulanyi Kyagulanyi tebasobola muvuma tuli wano munnaabwe onombuulira Kyagulanyi president wa bamuwagira kankubuuze omwoto ogwaliwo mu 2020 gwolaba kaakati abantu bali ku byabwe awe walabye abantu Masaka brother Busia bawagira mu Museveni nga bayita kirabangako Babura Nikesa National Treasurer wa NRM yabadde behind omukolo ogwo ndoza gwe kukyasinza abantu omukolo omuliro gwaliko abantu ogwa Nyamutooro ono gwali n'ebyeyo nagwo gwali gw'amaanyi nnyo naye obwo bwana kati nze nyina bode ama bwankowa omanyi Kyagulanyi yalina cyber cafe kyeki cyber cafe mubeera mu computer nga 30 nga buli muntu alina fake accounts nga 15 kakuvuma nga kayise kiwanuka ne kakuvuma nga kayise mutebi ne kakuvuma nga kayise ayine byona ne kakuvuma nga kayita gundi kazi na kuchenda kolanga ban block and delete you block ban block and delete buli akuvuma ateze wanvuma nga nange mvuma Kyagulanyi kwa ya busindika buli bwabwe sikuba bubwa nkuba na nyirimbwa kati abana bomuna ne bampa target ye ntufu nti kasitoko ona wano ndoza na buli calling abonna tebuchampemula kati buli kumbu obino buvuma Mpuuga ne Sseggona buli abu sikwiro omanyi buno bu fox omanyi buno bu fox obumanyi buno obube bu fox busobola okugoba zebra okuva Kampala paka Lugazi bubanga 115
wekoyera bekajigwirako ne bujirya bujja misinde bwe butinga budduka ne bweduka paka jinja bujigoba wekoyera aha wabuuliramu ai bwanvuma buwe mulaka buwe nesina era nagamba malayika nkwegayiridde toberako social media bindekere ebyo nze mwesobolera obwo bwana bonna ne bobukunganya bonna mbwesobolera. Okay, finally fune ku masimu wano mpa comment yoko eri omugaga omugaga Brian White namuleba minga alaja na bambi ngagamba mwa Museveni nyamba kisoka sagala kubera personal jawe kigambo yali omugaga soko kijjewo nki commenting omugaga Brian White tokyogera nakyo yongere kigambo Brian White lwaki ugamba bwoti ndabye ebintu bingi mu government ene kosa ne kusula don't fool Ugandans. Abantu abayina obuyinza mu Uganda muno tonza na bategeera tebakola na fujjo. Okay. Brian White ayina kunnyonnyola omuwala ono yafiira wa. Simple. Ate Brian White nebo n'obologa ng'embuzi gye basalako obulago. Olunawona mu katono bagenda kuleeta mu kooti. Kubanga omulonzi yagambye nti oba ofeekinga obulwadde oba oli mulwadde sinza kukkiriza kusaninga trial. Bamujje yajjanjabibwe tebanda bamugambako nti ateereddwa era mu ddwayo mwali basso bali awo poliisi eri awo emulindi Dr. Kasaba confirming nti embeera gyalimu eri ojjukira Katanga mole Katanga bwe yabeera mu ddwalimu ebbanga eryo lyonna bamaliza bamututewa kooti mukomera muleke okuwayiriza gavumenti mu gavumenti ekukozesa n'ekusuula how ni yalabise nga akaaba bambi ali mbulumi bajja kugamba nti eruzira wali eddwaliro gendo jenje bweruzira yes agene wana akola kine ne bwana akaba n'abologa ng'embuzi gye babaagako obulago oba wiiki emu bwana kubbiro ba mwezi balina omutwala mu kooti annyonnyole bunnyonnyozi ku mulembe gwa Museveni zanyisa ekintu kyonna n'ekintu ekinvolovinga omuntu okufa owulira Lwamiti aliwa noonya Lwamiti Miles Lwamiti oyo yanhostingako ng'akyali ku NTV ekira tewali muntu yejaaka amalako okwejjaako kwefuula kyotali kungu mu ggwanga muno mulimu abantu abagagga mu ggwanga muno mulimu abantu abalina ssente naye ng'omulinnya nako n'otambula bakakamu owulira mu Uganda muno mulimu abantu basatu bemanya abalina obuyinza tugamba dda mwa Museveni General Muhoozi ne General Sale ne toli balaba nga bejaaka obeera mu jamu ne MK security bagibeefing up ng'ali ku mukolo guli opening ensi yonna emukola ki I'm expecting so ne yajjanga n'amansa ssente n'akola ki nti alina njagala ombulireyo omuntu omwe yali amansiza ssente akyayimiridde akyaziina sijja bamenya mannya kubanga mbamanyi mbulirayo omuntu omu eyali agezezaako okwefuula kyatali nze mbeera Gaba Road omwana oyo lwasimbulanga Gaba Road ng'aba ne bodaboda eziwera 10 nga ffenna tulina okuva mu kkubo emmotoka yes ayitewo pyaki nti kati agateri amuyamba oze ne bodaboda 10 n'emmotoka 10 ezikola effujjo mu kkubo nga muwala wa Museveni Natasha akuviiridde nadda ebbali Natasha Patience Diana abaana ba president ataddewo embeera mweyagale bo bagobye mu kkubo goyiseewo kati oyo ekyokukaaba nga yakubye nnyo omulanga ekisooka kikulaga nti oli munafu nzijibana abatumbavu basiemayo jukere banjoola ndakaabako nze kukyumba nze tosobola akaaba ngono bwe yakabye Brian White bwe mbanga ngenda kukaaba Katonda nzita omusajja olina kulwananga musajja yakabye n'asita n'ebigere bw'ati ng'akaabanga kati Dr. Byaruhanga Director Medical Services gendayo mudwalire akakase oyo asemba yanti ye confirming nti mole Katanga osobola okusaninga trial mole Katanga bamutwaye mu ambulance Dr. Byaruhanga Director Medical Services ajja genda ekiruddu gy'empulya gyali bagende nti mumwongereyo wiiki kasite gwako ngagenda mu kooti n'ebigambo byayogera nga alajana bagamba nze mwami Museveni olaba nagenda yakolera ki Museveni ayina byayogera awo nimayina tesa gwani agenda aluwambo ejja abantu mu bwavu okolawa gavumenti ejja abantu mu bwavu eze mwanyise nkugamba ezempitidde abantu banone nagambye ko kinaziguze
kwani bamulekeredde bamulesa ali awo bakutuma wa it disturbs me waliwo omugwe nasanga nga ina sente ebiseera byo yakasuka sente zesirabanga ebiseera byo nga governor ekola sirika ekola ne kayeni amabala kati zolumu we nasalangawo ebiseera ebyo nti ntambuleko ekiro ngenda mu kifo happening nasooka kayeni ne bangamba nti eri reserved nenvao nengenda mu siriki nti nayo eri reserved nengenda mu governor ekiro nga nazo ziri reserved omuntu omu ya reservinze ebifo bimeka bifo bisatu olumu musanga ku Sheraton si Brian White don't confuse me si Brian White this is a different person Urainos yetfuyisa ngali mu kufuyisa ne babounce abasatu abamuli emabega nga bwafuyisa nena ngwafuyisa nena ali mfuluma Sheraton ate nensanga general nga naye ava mu Uraino general a Foster general agenze mu kifo kye bafuyisizaamu ali bwogu negwe fake master you are not bodied teri muntu akumanyi toyina muganda wamanyiddwa toyina wamwe gyova oli mu kufuyisa STDs STIs oyina babounce emabega obwavu obulumoli kati obutika kusino twake ziri Uganda byonna bye byaggwawo waliwo omulago emanyi yakola deal n'afuna $6 million yansanga ennaku ezo kulweggaba n'angamba nyamba buyambi njala kutuuka mulungu nga talina za boda nga talina na 2,500 za boda zimutwala mulungu mwabampuliza ku radio 4 radio 7 ne TikTok mumbulireyo omuntu eyamansa sente bwati akyaziina sente zagala kasirise watugamba wano nti sente kasirise nkusesaaki oyinza obutakikiriza nze bwe mba ne sente sagala na muntu amanyi nti ozirina kubanga fasi obeera insecure ekyalo okakasaani mu Uganda muno okakasaani omusango gwaliko musabire mikwano gye mada omwana sijja kumwogerako mada ogimanyi kutta muntu ate taata w'omwana we naye alemeddeko yagambye nti naye taata w'omwana omanyi ekitegeeza omwana w'omuntu okufa olw'ekitumba awo katono naye kya mu Uganda tewali mafiya yagamba mafiya nteekako omusango nagwo oyagala mafiya mu Uganda tewali mafiya ekigambo mafiya temukimanyi mafiya kali kabaka kakatel mukose ekigambo ekya mugambe nti oba mu Uganda mulimu oba abantu ababi nesi mafiya ekigambo mafiya kika kyabona ogamba mu Uganda mulimu pop ali ogu ye kati pop aliko kuziyani ni mukatuli kyatamanyi pop Bannakigwanyizi tried to blackmail me against his chairman but as for me I still believe in their philosophy and the result of consolidation of peace and security. Nayongerako wano ng'agamba but why is Brian White real guarded by military actually close to the entire platoon? If he is inconsequential, this is a real testament that Uganda can be taken for a ride, just like Frank, for he too has police guards. Take note that the ration of police officers to Uganda so you can imagine how those people deny Ugandans. Nebirala, Fande Twine, Bwati Wagambi. Adam, I am tuned in to Mr. Frank Gashumba. Will Gashumba be on radio? Okay, Kalon, you had just seen said Dabuzo Bogenda Kubera Kolero. Soka, Twine as a police officer, yali baddaaki banyi yambuzi ky'abasirikale bangi. Mulala. Twine kye wayitamu tukimanyi nesala amagezi ofune General MK omwoyo side of the story. Kuba kyendoza byali bipange to me. That's what I suspect. Okay. Oli abuuziza Gashumba is guarded. Commander ni chief w'eggwanga lino. Ebiseera ebisinga instructinga kungu abere guarded based on his intelligence. Okitegeera. Abuuziza kye bamuyita Ashraf Kajiri. Abuuziza ekyo nti Gashumba naye alina abasirikale ba police. Naye mugambe nti walo there is a reason lwaki Bank of Uganda ebeera guarded. Oba okitegeera. Ekyokubiri ekyagambye nti gundi abadde alina platoon y'amagye ekyo sikimanyi. Bw'abadde agiyina legally nga it's an instruction. Bw'aba yasala amagezi n'agafuna ku lulwe naye yagamuwa naye alulimu kaakati. Ekikyamuyambye nti abo abasirikale si be bavuddeko n'omwana okukola ki
okufa okay kiki kyamuyambye okay good n'ekirala fe ng'abavandimwe NRM ina slogan yayo bagita batya protecting the gains kati fe yayo we tugisa tuzamutora Yoheri nabalabyawo ngomga tuzamutora tujja mulonda tuzamutora Yoheri muzamutora mujja mulonda tujja mulonda Yoheri abavandimwe mwenna tuzamutora kyekirabo kyonna kimugendo mu n'abantu wasaamu oli muvandimwe wawasa waffe tuwasa wuwo tulina okulonda Yoweri Kaguta Museveni. Kongo mbalamusiza opposition etambuliza politics wayo ku propaganda buli kimu tekikola kandi nga kale webale nnyo mugarange emmwanyi zewaffe z'abannakalungu ne kubanga nange banjagala kusaba ku mmwanyi bannange bwe n'abansase endala nja kubategeeza. I'm James from Rwentare and Masinda. I think the oppositions in Buganda are looking for excuse to say that the government has not worked, yet they are the ones who have not worked. Buganda, wake up. Service and politics should be parallel. Congo webale kuwereza nkwagala nnyo mulisa wano ekiboga twagala Franka tukyaliriko tumwagala nnyo bulisa. Bannange programu yange efuluma Thursday. Tutandikira Bukedeya. Oh. Okufefeta kaluka mu M7. Tutandikira Teso region Saturday. Okay. Na meetings abana ba university ba leaders na kulabyewo abana ba universities katugenda kudda mutu meeting ate abana bonna aba university. Yes. Okay. Museveni must win. Tuzamutora Yoheri. Era mwe hashtag eri simple tuzamutora Yoheri. Okay. Nze nkolera ekigambo kiri kimu tuzamutora hashtag tuzamutora Yoheri. Aha kyobo nkolera kyokka. Olaba omwana runninga gundi ya Ichuri. Ngezezzaako okumunonya simanyi lwaki yekweka. Bintu bingi bitogeredde wane bireretenga n'ebiriwo. We can foresee. Okay. Kyekigenda okukola ki? Kyekigenda okubeerawo. Katonda akuyambye ofunyeyo akasenteko. Kola ebintu byo covertly. Okay. Covertly. All right. Tebakulimba. Kankubuuzi. Ani gwatasobola kukwata Yoweri Museveni wa? Buli muntu anasobola mukwata. Tebakulimba omuntu yekka gwatasobola kukwata wano bamuyita Yoweri Museveni. Atasobola kwekwata. Museveni omuntu yekka gwatasobola kukwata. Ate ne Muganda yamukwata ko salike nnyini at some point. Kati babanga asobola kumenya bere yakute. Kayihula. Tumukunde. Tinyemfuza. Ani nyamba nawe nyongere. Gwembi sali. Vai Bukenya. Ani ono Samu Kutesa. Teri gwata kute. Yekka gwatasobola kuyola. Yoweri Museveni yennyini. You people you abantu aba despising this man called Yoweri Museveni, you are either stupid, naive or sick. Gomanyiki kitegezo genda musiko. No mala yemyaka eta. Nga tosasula abantu. Nene bakunye. No wamba eggwanga ulira. Eggwanga noli wamba okuva ekisolo paka Arua. No matiza abantu. Marabba paka Mutukula. No bafugira emyaka ana. Oyo musajja n'omutaba kusaaga. Nakugamba Omuyisirayiri omu professor research baga nti abantu nga Museveni alabika omulundi gumu mu myaka 10. Ateze sirabanga muntu ali security conscious. Afane kubulamu bwenga ye muntu yekka yamala masiki. Nebo bera naye mu meeting no banga picking up pen liso libera ku pen ayizo kwa bono yazida pen chikati. You get it? You can only despise him ngatomumanyi. All right. Tugenda koma wano mwami Franka shimba kwenza akadde kotu wade. Siroga nerichi? Tuchi? Ediwa tuzamutora. Tuzamutora Yoheri. Kale tumujja kumulonda Yoheri. Nawe ino mulonda. Nze ndi munde mawulire. Okay. Okay. Ampuliriza tuddemu nga tuzzemako.